Abakulembeze ku lukiiko olufuzi olwa NRM batongozza enteekateeka ey'okusagulira bannakibiina abeesimbyewo obuwagizi mu kalulu ka bonna nga batandikira ku byalo era enkola eno bagituumye Village Based Mobilization Campaign. Leero basinkanye abakulembeze okuva ku byalo eby'enjawulo okwetoloola eggwanga ng'ensinkano ebadde ku woofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM ekyaddondo yeetabiddwamu abakungu ab'enjawulo okuli amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina Rose Namayanja Nsereko eyaliko omumyuka wa President Specioza Wandera Kazibwe, Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde, omuwanika w'ekibiina Barbara Nekesa, akulira ebyamawulire Emmanuel Dombo n'abalala. Senninde asinzidde eno n'ategeeza nti ekisanja ekya 2026 kya mugaso nnyo eri NRM kuba mwe balina okukuumira ebyo byonna NRM byekoze okuviira ddala mu 1986. Ebyo bituukiddwako era n'ebyo bye tulinawo tusobole okulaba nga tubitwala mu maaso ate naffe tusobole obbiganyulwamu. Kyenva mbakubiriza bannayuganda bambi tuwagire NRM, tuwagire President Museveni. Agamba nti beeteefuteefu okuwangula nga beesigama ku bakulembeze ba NRM ku byalo era ayogedde ne ku manifesito empya gy'agamba nti baakugituukiriza mu kisanja ekijja. Ng'era manifesito eyo tutaddimu ebintu bingi bye tugenda okutuukiriza eri bannayuganda, ng'ekimu ku byo kwe kwongera ku puroguramu gye tulabye ng'eyambye nnyo Uganda eya PDM kubanga eyo president atusuubiza nti agenda na kugyongeramu ssente ate nga n'abakulembeze nabo bagenda bateeramu ssente ezaabwe ate nga n'ebyamasomero nabigenda kwongerwamu amaanyi. Omuwanika Nekesa agamba nti abakulembeze b'oku byalo bazenga beemulugunya nti tebaweebwa mukisa nga y'ensonga lwaki basazeewo okubakwasa obuvunaanyizibwa. We are placing this trust in you. The president has placed the trust in us. But the NRM Secretariat cannot do this alone. We need you to pull this off. Ye Namayanja agamba nti kye batandise kiragiro okuva eri ssentebe waabwe ng'ayagala buli munna NRM yeetebe mu nteekateeka ey'okunoonyeza ekibiina obuwagizi. Kulembera NRM erina bakadasi senior kadasi bangi mu kifo ky'okuteekawo task force n'ebeera e Kampala oba neegoberera candidate lyalaga ku mulundi guno twagambye nti bakadasi baffe abalina obusobozi n'obukugu okuuka wansi bagende wansi eyo. Agamba nti teri mukungu wa NRM agenda kuva Kampala anoonye kalulu mu byalo nga bakukolera wamu n'abakulembeze okuli ababavubuka ababakyala abakadde abaliko obulemu n'abalala okulaba nti tunoonya akalulu ka NRM kumuluka. Ayogedde ku nteekateeka ya PDM abantu abasukka mu bukadde 5 gye bafunyeemu nga bino bye balina okutegeeza abantu era n'abakubiriza okwogera n'abavubuka okubamatiza. Enteekateeka etongozeddwa etandika lunaku lwa nkya nga bakulembeze b'ebyalo baakutalaga ebitundu byabwe nga n'abo abaagwa mu kamyufu wabula nga bakyalina omutima gw'ekibiina baakubeegattako okosa akabaawummula ebyobufuzi. Ate ab'e Nakasongola bawanjagidde amaka g'obwa President okubataasa ku bammanerenda ababafuukidde ekizibu mu kitondo nga babakwasizaako okuwagira sako zaabwe bafune we basobola okwewola ensimbi ezitali z'amagoba mangi. Abo bonna abazze wano bali mu bammanerenda bwe bajja akasente naye akasente kabammanerenda kafuusa akasente olw'ensonga bw'olemererwa batwala by'oyina. Babadde basinkanya abakungu okuva mu maka g'obwa President nga bakulembeddwamu Ssaabakunzi Robert Rakandare ali mu kulambula projekiti za gavumenti. Enteekateeka eno agitandikidde mu Town Council y'Emijeera mu disitulikiti ey'e Nakasongola. Eno asinkanya abavubuka abakola saluuni n'abalala abakola bizinensi entonotono okumanya emirimu bwe gitambula. Bagamba nti wadde nga ssente za PDM bazifuna obwetaavu bukyali bw'amaanyi nga beetaaga okuba n'ensimbi za SACCO mu basobola okwewola ku magoba aga wansi. Kati bwe tusaba nti President asobola otuyamba n'abanga atufunira akasente ako nga tutonzewo akabiina kaffe ne tukewolanga nga tuzaayo mu mpolampola. Twagala tukwasizeeko etwongereko mu bizinensi zaffe, twetaaga capital. Nga tufunayo nga SACCO oba nga group ne tufunamu kye tufunyeemu nga basaluuni na bodaboda abasuubuzi b'embuzi n'abalala bwe bityo. Bano nga basinga bakolera ku masannyalaze bageekookodde olw'okuvaavaako. Wano Emijeera amasannyalaze gatutawa tetulina bulungi kapito. Naino esoba nga otandise osala kasitoma oba ng'omukolako amasannyalaze ne gagenda. Rakandala alagidde okutondawo SACCO ey'amangu gavumenti ebateeremu ensimbi babone bammanerenda okubakooza akajere. Singa babe beegasse bumu nga ttiimu gavumenti ekwatirako abantu abeegasse bw'oba toweegasse gavumenti kiba kizibu okukwatirako. So beegasse ng'abavubuka ng'abakyala era nkimanye NRM egenda kubakwatirako ekitiibwa Pulezidenti wa Museveni ensonga zaabwe
ngenda kuzitwarayo bekikwatako wekitibwa genda kubakwatirako era bajja kubayamba. Abasabye obutabuzibwabuzibwa mu kiseera kino kuva ku President Museveni kubanga yasinga okutegeera omuntu wa wansi. Amanyi omuntu wa wansi amanyi n'omuntu wa waggulu. So tumwebaza wekitibwa President esaba bannayuganda mwenna bannakasongora gyembadde bannayuganda mwenna twagala wekitibwa President Museveni